Nakutubaniriza nnyo n'olunaku lwaleero era ng'olunaku lwaleero tulina omwami Kaye Wisdom nga nze ababuuzaako yenze omukyala gwe bayita Becky nga tukomyewo ne puroguramu yammwe awo obeera otuula bwe tukweterera ebintu eby'enjawulo ebintu ebigudde mu Uganda yaffe era nga bannaaye omukulu Kaye Wisdom tusanyusa okulaba ku Uganda kyano. Nange nsanyuse bannange mwenna abali mutula ku channel yaffe eno ekisinga obukulu kye nsooka okwogera okutandika nakyo subscribe. Nyiga subscription ako nyige n'akadde kubanga tujjanga kubeera wano nga tutanya ensonga. Nze Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo omu bw'ati anywa amata omutali mazzi neyakulira ku kuseriraaka. Baŋŋambye nti nno twagala kuweza mitwalo 10 bambi gamba munno anyige ate olaba video eno gisindikire munno omugamba subscribing bamanyo zisalamu. Yes wosalamu Kaye Wisdom include this beautiful lady waliwo channel waliwo zendaba. Yes nebaliza mukama nti am trending. Yes naye ate kati namwe aban hosting olaba story yatemyemu Kaye Wisdom bannange okujjako otemangamu bali ba agire naye olaba omwana ngono beautiful uno akyali single naye tuba twagala trending ko ye Becky waffe ono. Naye subscribe that's good. Tujja kuba wano nga tutanya ensonga mwebale nze mbebaza abantu abanjagadde omanyi nze nkiddamu nze yali mwana wange yali alaba TV nga alina abantu abo lwakwakale baŋŋamba kati ndekerawo boogerako nga balaba kati omanyi abaana bano betuzadde betwekuliza single dad tambula oli booti kati omwana nga abantu abo babala nanga dad actually kiri nti yali abeetamiddwa ku TV ate nga nze nzijabwe nti nenjira nembalaba kati nga ayagala kula cartoon neŋŋamba naye bana basajja namuno omukazi beboogera ndaba onoddinga noono byakisiri ono awasizza ono neŋŋalemi kulumba Sedanga mabega. Yes, we give people content, is edu entertainment. Chovola ambagamba nti Kaye Wisdom is a political and social analyst. No, ngambye wano omusajja gwembadde naye nti Bugembe twali ewa Bugembe bakaiza abo kafuko ne bani ba media personnel bonna kakati bansanga ne Bugembe nga tutudde tunyumya kati ndoza bagala mujjako interview bakumusiibula bino bya lockdown kati yali ndoza kafuko yagamba nega nabo omusajja ono ayogera oba yavaawa mpasa deka tukole tuve wano ono omusajja muleke naga bayirawe kamba buli ono Kaye mumulabye kati fo okujja okuyimba mu bivulo ebyo mutulaba yali ono omwana nga akyasoma nze nali nti oba nsinga ne Bugembe ine myaka emeka kubanga nze ngenda kweza 3 I don't even know kati Bugembe yagamba ono omwana gwe mulaba yatandika okwogera ebintu ng'akyasoma kuba Bugembe bayimbanga mu makyaki g'abalokole nga bawayo omutwalo 2 ne batambula kati nendeta version nga nyingidde nabasanga mu kibiina bakita UNAGA Uganda National Gospel Artists Association nembagamba muve mu makanisa ago mugende muyimbireko eno mu bidaala bana basumba bajja bamisinga. Kati bale Vixon basanze ffe tutaddewo foundation era nze bayimbi batono nnyo abatampita papa from copy ne wabale Vixon which is okay no wampita Wisdom but basobola okuba bampita because of what I did. Nero kwa kati abaana b'ennaku zino disrespect nga omanya abavubuka bawana kati Becky mwe mulabye kakati Becky olaba nga wooli bw'otosanga kisajja kyasa mu nga Lwasa osobola okusanga bano bawana B olaba waliwo buno obuvubuka kati osobola okusanga kavubuka kaveeyo Luweero oba eri waffe Lwengo natundire Lwengo waffe ng'amazzi omunywente mwe tusena n'amazzi konze eno omwana wange tajja kujjayo kati osobola okusanga muvubuka ali eyo atunze enteze 3 najja e Kampala omusajja nga bujje gwakugamba nti gwasiimye. It's okay ng'ogenda obonaabona munnaku Becky bw'obeeranga ne sister wo n'omugoba ku musajja n'agaana omulekanga n'abonaabona ne bamuyonka ebbere ne ligwayo ate obwo obuvubuka buyonka ebbere libuyonka ate kamala ne kakuzalamu omwana obwo bwana obwo bw'entwe 2 akaana konna kakuyonka buli dakika kakabere kana kamuno banga azadde 10 nzo kati kankubule nzo mwale yanzalira omwana namugamba yonsa omwana oyo actually it's a true story namusanga lumunga akutte ebbere nga alina engejja yonsa omwana nemugamba mwana ibunduse ekisooka obo yonsa omwana kwata ku bbere kiyamba omwana n'ebbere lyo nze maama wange gwe nalina kuba musawo va ku bino bye twasama nze nkuyigiriza engejje bayonsa omwana ng'okutte ebbere yo omwana atuuko divaako newe liba likola ate naye nga teririwe nti lifuuse kasiripa namugamba gwe njagala nzireko wali nga nkulaba nga bakukwana naye omwana tajja kukusika ebyo byennankani bw'anywako kanywedde tuyigule kuseriraaka yes osegedde naye kati mwe mulina problemu oba wakawona
bana bavubuka waliwo abavubuka bali e Kampala bawunya perfume nya ku mutwe akubako ndala nali omuvubuka gwe nalabe bwayise nga yekuba perfume kati azekubirawo ku mulyango omu business zayi nga nzidukiza woba oyagala funa sente ziri mu ghetto nga aina perfume waba kuba perfume yaddira enjala ze nakuba kunjala eyo nakuba bwana ng'osulutunira omuvubuka naye nga akayumba kabeeramu naye nga ekinsesa akubira owa boda n'amusanga ku mulyango n'abuuka bw'ati n'alinnya ku boda ng'ayambala zi air force eza white nga tatambuza baana b'abandi neeyano kati tomero oyo ebiseera ebisinga bw'alengera omusajja ali ng'ali smart agamba waliwo okuba I love smartness but waliwo ekisinga ku smartness kati Becky kati tudde mu byaddala abatulaba wano kati Becky kati kankubuulire nsobola okuba nga sinze musajja yeeyagaza naye kakati Becky nga tuzze mu byaddala okimanyi nga tuli wano ne mmala nkufunisa olubuto oba totomedde seekubira kalango naye nkubuulira do you know why kati nyina kyenjagala okuleeta abo bakiyigemu bw'obanga ogenda kuzaala muntu bala wenzaala mwono omuntu waliwo abasolo if I get a problem waliwo abasolo kunzirukirira otegere kyeŋŋamba nobala nogana wisdom ono because bino ebintu byava mu bya malagazaala bino ebya Lwasa byadda twasamira malagazaala ebyo ojja zaala omwana osobola n'otunula ewaffe nga twali basezi kansoke malaka nga tuddeko oyo Lwasama nga kati kisobola okubanga ojja kuzaala ewaffe nga tuli basezi nga Becky, you don't know kati nze kankubire nze ntambula negendereza omwana nayimirirawo n'agamba nti ndi lubuto lwa Kai Wisdom bakayizi badduka bonna buli omu ajja kuvuga kumujjako ka interview kiri kitya oyo oba ofuusa sitayine 1 minute otegera ate obwa sita obutali bwa Lwasa buno obwa negativity naye positivity nti bannangira kati kyeŋŋamba nti nga woolaba Wisdom eyo ku kyalo gy'oli ewammwe bw'oba ogenda kuzaala muvubuka ng'oyo Lawrence babuuza Lawrence wano ewaabwe gye bamuzaala ova wannakifuma eyo gye bava ono famire yaabo obuuka amaka asatu bagimanyi ne oli wammwe eyo nakifuma ne ku kyalo n'obuuza mbuuza aba Lawrence yewa ng'omuti labayo ng'omuti gusinga amaka gaabwe ogumanya wali ogenzeko kunoonya omuntu nga bw'onootuuka ku muti omunene awo wennyini ennyumba eri ekyemmanga kakati nga otuuka erakifuma nga onoonya aba Lawrence oyo nga obuuza nti noonya aba Lawrence tebakulagira naye kasoga bangambye amaka gananye omuti omunene nga kana akavu ku muti bana abagira abakuba embugo kye bamanyi neetuuka ewaffe genda wali empambire just okujjawo nga bakwekengedde bati waliwo okubuuza ewa Kai Wisdom n'ewaaba Kai Wisdom bakubuuza kikyobuuza wa Kai Wisdom waaba Kai Wisdom naffe katubereko little bit proud omanyi tugenda ne twogera abantu ne balowooza yes nti naffe katweyogereko kati yes omuntu omuvubuka asobola okuba atenkana Kai Wisdom ne waliwo ebimu tonna gwemanyi nalabako omuwala ngo bamulese mu covid natuni omuwala nenga naye banange obusiru buno ng'omuvubuka yamufunisa olubuto tamanyi wanu waabwe n'erinnya ery'ekika talimanyi wagalaba kati otuuka oti oli bannange okwambula empale tomanyi linnya lye lyakubirye tomanyi waabwe kati yali azze kumuyamba namugana naye mwana gwe omusajja kati nti yali afaanana bw'ati amuyina ku ssimu naye bannange kati natulina omuwala nemugana naye muwala gwe nkubuulire muwala gwe ojja kunyiiza yes bawala mmwe mumalayo kwegamba n'owulira ng'ofa n'ogamba kati how can I reach to this sex kati Becky kankubuulire kati nze kati nga twayogerezeganyidde wano nsooka mu by'okusaaga nkubuuza naye Becky weddira ki mba nsima sireeta amawana ewaffe bene babazaalawa indirect tuli wali ku nkoko naye mbuuza bibuuzo byange kola ki kumanya naye abaana ba wano nze abaana bantama bannange mutumazeemu laavu oba abaana b'omulembe guno abasinga tebakuziddwa bakuze naye tebakuziddwa kubedda bwe twakuliranga ng'ebiseera ebisinga tosobola kunyumya na muntu nga by the way fe edda kyatukubyanga n'embooko nti ng'oddawo n'ogamba nti gundi ng'ogasokera wa mukadde n'omugamba mami
oli omuvubuka yaŋŋambye kino na kino nga olaba ng'ekivve Aha. okitegeera ngera basooka kunoonyereza waawa maka akyagamuzaala akola mulimu ki ne tukubye puliyambo y'ekibuuzi naye siwase towabye era obadde ku mulamwa tuyigiriza abaana love Becky it's not nti omuntu alina nnyo sente Becky osobola okwagala omuntu nga mwasamu ng'ono gwe tugenda okwogerako nga obwasamu bwe ne feeling n'emu batogirina okitegeera nti neko badde omwagalamu kaggwa Becky sabanga Katonda oyogala omuntu oleme tuuka ku level feeling zibule kubanga akutama n'owulira nga akutamye nga newoba ku ntebe ng'alya akutama newaswankula newayitawo bw'ati owulira n'olusuulwe newaba mutoyo owulira ng'asuulayo gaba n'omusajja atamye. Okay, abalabi abalungi abakyali ku program Uganda abali ku Uganda kyanaku tukyaliwo n'omukulu kaye era nga by the way ebiseera ebisinga eno program ebeera ya kuyiga na kunyonyoka se kunyumirwa bunyumizi onyumirwa nga ate booyiga omukulu kaye like waliyoko ku kawashi y'omukyala Evelyn naliyo naye wenaku zino weesala ekikumba sebo wajjanga ddooni nedda kwegamba vesti wali mu magezi zonna nga zikkubye Beke munaye kankubuulira ekintu ekyewunyisa yali gayi kyoba kafuko era oyo wa TV eyo era baali eyo bawakana naagaba naye kayo neyeebuzaabuza ono kayo namulabako ne Benzi mwe bampa Benzi oyo Lanek kati kafuko oyo n'agamba banne kuba nali nakisirikira naga naye banne nalabako kaye ng'alina Benzi nga ye baali bawakana kati yakyogera nenga okay because kafuko nzi nakamumanya nze nga ndi wali ku Maltech Business School bwe natandika okusoma bwenti nga nyina Land Cruiser nakwata video yange nga nina Benzi yange bweti kati ebintu ebimu lwakubanga tuli humble era ffe batukudde bukyalagu kati biri ebya Benzi ne bitya twabivaamu ne tugamba naye wisdom eno Benzi wenjitunda nsobola ovuga emmotoka bwenti nembaako abantu 10 benyamba bembeera nabo benkola bwenti build kakati ewalagu nayina okujja nze sirabanga muyimbi nze nyina abayimbi bentundula bwenti nenga wona bakimaki mu buyimbi even linagu omukazi n'omulinnyako bwoti bannange takunyega lagu nze mwewuunya n'okwewuunya kati oyo omukazi kwegamba yagwa ku kizibu lwakuba yakigwa tuli mu COVID nayina okujja era nalabye bansomye wali ku Spark oba nga basoma amannya abamu abawagidde nzira kwa nsayagadde kwogera bya sente bitya nengamba soka ate kati bakoze bikawash nze nabadde nzenga twakola ebya kalono muwale obe yafa twali ku Panamera nga kati najjidde mu bima yange yali akoloba ku NTV ya faid yali na problem ki aba yali kalo babitya twagana ku Panamera kati nze nazze ne bima yange nga njagala kwata misaki ayoze emipiira egyo mmanye nti buli mpiira gwayoza ngena mu emitwalo 10 kakati mmanye nti ani ayoza munda kati nabadde lwakuba natuuse leeti twasoseekeyo nga ngenda kukwata mama Fiina mugambe mama Fiina nkuutira bino bikapeti ebiba mu motoka musimba asatuge otegeera kati that fani nabadde mmanyi kye bagendo ekyo ekintu kyani naye nabadde ne sounds webwayise muvubuka mugagga yazeeyo ne sente ze zisinga why nti kyabadde ng'osasula kuba kakati nze basose ne bandeeta risiiti y'emitwalo 2 nemagamba nammwe mulimba ani agambye ekola risiiti y'emitwalo 2 kati kye nakoze ne ntandika kugenda nengenda ku gundi nengenda ku bakiyita batya Lawrence jawo tuyambe nengenda ku waliwo babadde bakubira ekipande nempayo sente kati nagenze nziga mu style bweti kati nze nembivaako ebya risiiti so tusaba era even nagu namugambi bye tujjanjaba bwe binaagaana tugenda kukola ekintu ekitugenda muwa amanda tumusimba amanda aganywe yes okay kale katsoka tugendeko kombulango kati nnyo tukomewo byenda bebimutyobola ekitiibwa gulaba ekintu kyayogedde ku mukyala Diana mukozi munnaffe kati kankubuulira ekintu kimu ekiruma Lwasa gwe natuumye Lwasama kiri ekyo Diana Nabatanzi takyamulaga wadde waafuka actually takyasobola kyekigambo ekituufu gomanyi kyentegeezeza takyasobola era nze nnoonya Diana Nabatanzi ngenda mugulira enkoko ennene kubanga ennaku zino abawala otegeera bategeera bamaze kuzaalira abasajja ngaabo Katonda waakuwonya omusajja ng'oyo alinga oguyinja aba akuwonyeza let me tell you osobola okusanga nga Diana Nabatanzi
yalaba amagezi ga Lwasa n'agategeererawo. Can you imagine omusajja agambye bw'ati kale omanyi atunulanga Zoliga kamera eri bw'eti atunula bw'ati omuwala namugulira ebintu by'omu nnyumba kale n'atanzaalira kubanga teyanzaalira namuwaka nemuwa n'emmotoka kale we namuwa n'emmotoka nensalawo nkole ebyange gasi yakola ebibyo Nabatanzi omusanga atambula. Kati kankubuulire sirabanga muwala muganda ali kamu nga mulungi bw'atyo nga Nabatanzi ng'alina amagezi. Abawala abalungi temutera kuba na magezi Beki. Nkubuulira kanti temuterera Katonda akuyamba buyambi. Nabatanzi okumanya nti wa magezi bukyoyo Lwasa mwasamirako yajogera. Nabatanzi ajja tugamba ebituufu. Kakati osobola kanimanyira nagenda okulaba omukazi tazaala. Nabatanzi yawandiikawa nti nno buli gwayagala azaala. Kaka mama munagenda Nabatanzi abamansa bw'ati Wisdom amwagaddeko gundi amwagaddeko. Abo abasajja nga Lwasa be baagala okuba n'abakazi n'akukuuta nga wozaala obwana. Bw'amala okukuuta n'akukuuta wali n'afuna omulala. Kuba omukulu Lwasa yavuddeyo n'agamba n'omukyalo omugule gwe yawasiza ku mukolo gwe nnyini nti naye bw'anaamunyiiza tekimugana kufuna mulala. Beki anti ne gwe yawasiza wino yatandise okuva muwala wa kirabu. Era DJ we gwe baatulaze yagambye oyo omuwala abadde nga wa kirabu wano naye ng'abeera n'abawala ababibibi nga ye gwe bafrontinga bakwanireko ye ne bali banne. Kakati ojja kusanga oyo omuwala naye yazze kubaza nga woolaba nammere omanyi yalumbye Nabatanzi totugamba nga mbuno bakulidde birabababa. Oyo nammere yeetega basajja. Nabatanzi amulumbye. Anti kakati nammere beeteganya abasajja kati ojja kusanga ng'akitegedde nti Lwasa akuulika. Omanyi tuyise mu COVID ng'okusanga agasajja agasiru nga Lwasa g'okuula batono buli omu omusanga ali bw'ati. Ne wabaawo nanyini wooteri agawaayi wooteri tejajjamu bansooka olindeko. Kakati Lwasa akyalinayo zino eza movement ze yafissa. Omanyi buli yesimbawo ku kadi ya movement bamuwa ku ssente akyazirina. Kati alina zimansa. Kakati abasajja ngabo Beki tokkirizanga omusajja buli dakiika akwetalirako omwana aluwa omwana gundi gwe banteekamu zaala ati yoonu pesi. Kakati asobola okubanga nga waliwo abasajja wano nga wakuteekamu akaana bw'omala okukazaalayo yawakubiri akumanyirira okwo. Nabatanzi mwebaza nti kirabika yalabirawo Zoliga Lwasa n'agamba okumanyira kw'ono omusajja olaba mmanyira bw'ati bwe naamuzaalira. Let me tell you Nabatanzi oyo mulaba alinamu embaga nga 9-10. Kakati tosobola kuddira Lwasa buli lwakubanga alina kirabu sobane simanyi kirabu ye Masaka. Abantu balina kirabu Lubega kyali Lubega tukuze tumulaba. Otuuka mu Angeno n'oba gwe togendangako New York oba France. Natuukako va ku Angeno kiri bagiyita batya kirabu ye Angeno Governor. Otuuka munda mu governor n'obanga ayingidde mu France otegedde niye osanga kyali Lubega nga iziddeyo n'omusanga n'omwana gwayogera naye amwogera naye bulungi. Tosobola kumanya nti ye nanyini kirabu. Naye kakati ono Lwasa lwakuba nga alina tavani ayogera omanyi abantu b'e Masaka. Anko Gashumba yatugamba nti abantu b'e Masaka tuli baleera bafala. Ffe tuteekako emmotoka olaba emmotoka mu Kampala eziriko obutaala obungi obwa disco light b'e Masaka. Engeri oba gye twakulya ku nseenene baakulya kati enseenene zonna ozireeta kati gwe Lwasa oddira enseenene zo n'obutaala bw'okkuba mu maaso ojja obuleetere ku Nabatanzi. Kati olaba nalabye biddami bibiri. Sirabangako oyo omwana Enjo omulaba nti mwana Munyarwanda sirabangako Munyarwanda abeera ku mukolo nga talina simayiro yabadde nga ddami aliwa guggwaddi bampe emmotoka gye namusabye guggwaddi maama. Kakati oyo yabadde abaze ki kakati ate lindako oyo Lwasa byali mu kuzunga. Ogamba otya Lwasa nti omaze okukuba okwanjula naye buli interview ali mu kwogera ku Nabatanzi tayogera ku ono gwe yawasizza. Omanyi kye kitegeeza? Kati Beki kankuwa amagezi bw'obanga oyagala omusajja bw'obanga oyagala laavu eddemu etinke weekyangemu nga wiiki oba bw'obanga oyagala omusajja oyo alabira laavu ekomewo nobamukko vaako kewaka naye gwe n'ofumba kuva ku mwaka paka ku mwaka togendanko wammwe temufiirwa temukola ki tokola ki. Omusajja asobola okuba nga akumanyidde naye osobola obulawo wiiki
n'ataliko kuba Becky okomawo ddi naye nga bulijjo tabikubuuza aba akwagala ekyokubiri Becky bw'olaba nga laavu ya bbaawe ekendedde kwata bbaawo mugendeko eyo mu nsiko mugendeko ku camping ennaku ng'ezo ate bw'otuuka eyo ku kampu ezo wabeerayo abasajja ababaze n'abantu baabwe yambala ku nnika otambule bw'oti ng'oyita ku basajja kati wanalaba nga bakukanulidde amaaso kiri ekintu kijja kuba nga kigira kikiimuka kikomawo okomawo agambe gwe Becky ngenda kukulinnyalinnya guma akulinnye tofaayo n'owokaaba kulinnye ebalaavu amala ajja kweto Becky sigambye nti kulinnya nti akuba etteke Becky waliwo omusajja asobola okukuba oluyi n'okaaba naye n'akaabiramu tuli ku laavu ebyaddala laavu ogina giteekamu ebirungo kati oyo Nabatanzi woolabira nti oyo kati kankubira oyo musajja agenda kuba ne Angel oyo mu buliri ng'afantasizinga Nabatanzi tosobola kubanga omukazi wamukyaye nga gwoyogerako buli ddakiika Nabatanzi tatamuddiza n'ekimu kati oyo omusajja kuba yagambye mbu n'ennyonyi gye yabadde lwasera mbu era yabadde agisasudde Nabatanzi Nabatanzi atugambe tumuddize tiketi ye yagambye mbu simanya Nabatanzi agenda kubonaabona nnyo kubanga yakulimbye olaba ne Chiki boys biki Chiki Lady bali wano Makinde bazungira tebabonaabona Nabatanzi abonebone Nabatanzi oyo abeera ku TV nze nakolako show bbiri ne Nabatanzi naye ng'omanya abasajja abansaba nagana Nabatanzi wanna Nabatanzi onnemye bulemi nti kiki ono yankubidde minisita tukikoze tutya era oyo omuwala Nabatanzi mutya sigwobamirako nti agenda asinkane mbu oli minisita n'oyo Lwasa alabika yaloga bulozi Nabatanzi omugira nkubuulidde omanyi gwe eddogo eriri ku basajja b'e Masaka ate naddala oyo Lwasa alimu olukongo feesi ogiraba omanyi olaba ng'omusajja ng'alina feesi nga zibweti ng'eyo Lwasa either mu Nigeria oba mu Congo zonna feesi nga zibweti n'olwo olweruye lulwe kati ekizibu ky'Obuganda wano buli tribe etuyingiramu kakati n'oyo Lwasa alabika mu Congo yenna ali bw'ati atunula bw'ati kale omutwe gwonna gulinga gwa kiro 15 ng'azitowaana kati omutwe gutwala koota za kiro ze kati oyo Nabatanzi yamuwonye otegedde kati Nabatanzi tasobola kubonaabona okujjako akasajja akaddidde eddogo omanyi obusajja kati nga Lwasa kati alabika kati alina omusawo gwali mufuuyira mulogo omumwa era ojja kusanga n'ebyomumwa kirabika oyo omusajja yali amanyi nti oyo mukazi omumwa gugenda kuziba ne kuba nabalokola ababbi ono Haji Pastor Bujingo ne baani abasarodanga be bali bakayanja be bali balwere bakayiwa tujja mutwale abapasita bamusimba emikono sitaani kyabe kati kayanja oyo kayanja eddogo neryemera kayanja amuteeko n'omuntu Nabatanzi n'amalaziba omumwa mutwala ne mukanyuge wa Pasaserwadda n'abeerayo abo Pasaserwadda namulabako ng'ayokya essabo nkwata Nabatanzi paka Pasaserwadda ne mugaba ssebo tuyambe yogera ne Katonda otuwonyere omwana waffe omulungi ate oyo Serwadda mukambwe kati gwe mulanka kati nga bonogamba nti no mu percentage omukulu Lwasa gwe ngammwe muyinza muteeka ku mulanka ngaki lwanka yokutegeera yokola ki yonna gy'oba osazeewo okutegeera buli mu negative okusinziira ku bye yayogedde gwe oyinza muteeka mu percentage anti kakati musiru ali mu negative sisobola namuwa wadde wanungi wakatumba nnyonyo osegedde wanungi wakatumba nnyonyo tategeera tosobola kubeera nga bakuyita mugagga nga wempulira bakimuyita omanyi buli muntu we NRM kyesinza tuyigiriza bubbi kati ababba President 7 kati ali awo tosobola kuba mugagga kati kankubulire abagagga bawano bakwana ne waba BMK ne waba wava muno ne waba Michael Mukula ne waba mugagga kibalye teri mugagga atakwana kubanga sena mugagga omusajja omuddugavu wano mu Africa tonyumya naye waliwo obusiru kyovola bosanga abasajja abo nga bakyala baba ab'ewaka n'ekitiibwa kyabwe mukena amulira eri wajje waka boy Gasiya Tayiina kyanyega the respect kati Lwasa oyo kati engayo yayogera kyokka alina mukazi we mbu omukulu can you imagine yagambye yamukyala we omukulu tayagala kubigirako kuba balina ensonga zaabwe ebbonga mukyala we omukulu osobola okusanga ali awo aliwo ku byabugagga nga naye yeefunirayo shamba boy tolaba ebya ku Rusuumu atuulawo lwa bugagga ku Rusuumu yayagadde akavubuka konna kali kuli kalinga akalwala endwadde nga 9 abaana bajjeezi audio okumanya kali bannaye ne Becky abawala mumalamu amaanyi natunidde akavubuka neŋŋamba laba akavubuka akashyaringanga n'omukazi wa Seeka nempulira ennaku neŋŋamba abawala mwagala ki natunidde akavubuka
n'amaanyi ne gaggwamu ne ng'abuzidde omugiro otambuza obwa singo kwakati Becky nze emyaka gye mmaze ngenze nkuŋŋaanya laavu yange ennene temanyi na kisero kati ng'osanga omuwala Becky waliwo omusajja asobola okwagalya mukazi we n'okkiriza nze nalabako Pastor Kiganda yayogera statement 2 ne muvaako yagamba mukyala wange singa nalabye omusajja amwagala nga wano si mukubi wa chapati si mukwasi gomanyi mukwasi aba bali amaleewa bakulya ku maleewa najja n'abanga ali ku muzikiti wakwata gwe Becky mukwasi nga yakulira ku maleewa ng'ali ne kugundi tola nti oli munene kufigayo weeks ezo aba amaze ogikutula kati aba balina gaasi gonna omuliro wagujje ku chapati ate va kuba n'abatukolera chapati wano chapati z'omowino otegera kyekugamba omuliro akuba chapati kuva ku macha Kiganda n'agamba bw'ati singa abadde musajja mulala sandi badde na buzibu omanyi kyali ategeeza bannange waliwo kyolaba n'ogamba ono olaba yagadde ono nze bwe naamutuukako nkole ki Becky waliwo omusajja abo abasajja bakomuli awo kanajja gamba oyo talina kaali nkubuulira mazima era ogenderanga omugambanga gundi olinga yansasudde bintu byakwefubako osigera kyenkugamba wekiba kyekyogendako mubasenga onaabe ku ddagala ebyo olabanga omusajja okala omwagala nnyo yenna akuubanga atakigamba alinga awuuba omusudani otegere kyenkugamba nti kyenkugamba ogera oweegende ati kati kyabaakola akagamba alinga nti Becky va mu bintu by'okusaaga omusajja ng'oyo ali mu kugira ebintu by'ettima weegenderezanga bintu byakyuka kakati naawe Nabatanzi ngenda munoonya muwe enkoko mugayi Nabatanzi weebale kubanga waliwo omusajja gw'olaba omukwala gw'olaba kati Becky otambudde ebintu obiraba kale osobola otomera naye ate sisobola kusuubira nti Becky kusanze wali oli mu kulwanira muvubuka wa booda oba Becky kati Becky buli muntu afuna obuzibu mu bufumbo naye mwe nkusanga muyomba n'ebbaawo sooka n'entuna omusajja ebigambo byakuvuma nenga ne Becky oba yali kubiki otegede ko omusajja asobola ofuluma abo naga ogo kasi mukulaba kati olaba ono Haji Pastor Bujingo yavaayo mu lujjudde n'agamba omukazi oyo yalina ekikulukuto ng'ayika omusaayi myaka gyonna kati gwe Pastor agamba oyogera ne Katonda lwaki tomuwonya ekikulukuto ani oyo Haji Pastor nawe tatwasamira namugambye aleme twasamira omanyi kati waliwo abantu awo nga bali ku mirukadi za President 7 bebo otalina naawe kyatugamba oyo namugambye nja kudda mu level 2 omanyi bamutyambu alina self namugambye ina heaven level nja kukuba spiritually ne physically wano damu otwasamire emmotoka gyagamba mbuno Bob Wine mbu government yagimuwadde ate nga government ejagala balabe oba emisolo balabe oba eri amudi balabe kati abo omanyi waliwo abantu amujja kusanga bapasa babalokole naddala buli omu ayagala President 7 amulabe omanyi kakati President 7 alina bagenda okugoba abamwafune abenga abalaba bazze ku mwanjo kati buli omu ayagala kifo kati n'oyo Haji Pastor Bujingo ayagala ti Pastor President wabalonda abantu nange abeeko wanyiga nedda okay kati omulabe ali ku Uganda kyenda kumbale njagala ow'obubaka omukulu Lwasa message gye wandi omukulu Lwasa njagala otulekemu de Masaka yasamire Masaka kola business ez'emyenge balazo zikola kubanga oli wa movement ogire n'ensenenezo ekyo kimwe ekyokubiri Lwasa kiteeke mu bwongo nti Nabatanzi yakukyaye sigwe wa mukyaye ekyo Lwasa n'okola otya Nabatanzi yakoze eki bwali baakya ayagala okulagako waafusa ajja kudda ate ekyokubiri kuluna ajja kudda kutwala kirabu yo yes tetwagala mu basajja b'e Masaka kuddaawo kuzanyira bw'oba toyagala ate ekirala nalabye ng'oyogera yawula Zahara Toto nammere ne Nabatanzi abo basajja abakazi bozoyagalako ba Desire Luzinda si Nabatanzi osegedde gw'otyanga omusajja ng'Olwasa atamanyidde inaali aloga nti bw'ati alinga Zoliga n'omukyawa kakati ekyo kyawedde ekyokusatu sigaza enjowo kyolina okusaba Allah akuyambe enje aleme kudda mu mabaala naye agume otherwise ne enje asobola okuba nga azze kukuula concentrate on angel kati erya Nabatanzi history Nabatanzi abalinzi omwagala be balangira
be bakulembeze b'amawanga kati Nabatanzi era nabadde njogera ne bana ba trade union ono omukyala ne mugamba oli mukwano gwa Nabatanzi covid waba aweddeyo mu gw'omukaaga tuba tugenda mu Europe tumutwaleko Nabatanzi ojja kulaba nga tuli mu lukuŋŋaana lwa UN ate nadda bw'ati mujja kumulabako ku bisaawe mujja nakutya. Okay, kale omulabyo mulungi eno ye Uganda Channel ku program with Becky. Yabadde omukulu kaye naye nga temwerabira ku subscribinga, okusharinga n'okucommentinga. Nuko kabaka kunyumidde okasharinga n'okagabira munno kitegeera nsigadde nze Becky mbeere bulungi. Bye bye.